abula bazaala muzaale nze kino n'ekizaala kino nsooka kizina kino n'enkyezaalira kubanga saagala kikule bakinzineko. Silver Unity mukwano gwange abadde nga atera okunsanga ku app tuli ku live nasindika request nayogera ebigambo binga bwabyogera nga ze bujjo manyi byakusaagirira. Omuyimbi omu yayimba n'agamba nti kabaka mwako tenyinza okubagamba akamwako kajja kuleetera ebizibu. Ekyakye mumanya wano kati mu Uganda mulimu abantu abagala okubawaana nga n'ebitamukwatako ajja kunoonya akukwate akugalire mu nkomyo kuba yayina ajja okufuna credit nti gundi akuze ekintu gundi. Naye abantu bebamu bemulaba abavaayo nti ne babanoonya ne babaseba ne bakola bwe bati bebasooka okukola ebintu bino nga bebavuma bebawemula bebogera ebigambo ebinene tukimanyi bulungi nnyo. Naye bwe tuteddeko eri ebintu ebimu app tugenda gikozesa bubi tugenda kufuna ebizibu. Okitegeera bwoba oli w'amaanyi ovuma owemula ogamba osiyaga abaana bali ebisiyaga n'ebirala ate lwe bakwata ate lwaki weetonda sigala ng'oyogeza amaanyi ago sigaza amaanyi. Naye oba okimanyi time ojja tukate nga weetonda ng'okaaba ofukamira bakusonyiwe weddeko tenyinza okubagamba. Social media weeri buli kimu ekiri kuba ti buli omwene eddembe eryogera n'eddembe erimu mu Uganda eryogera abamu lyonoonye abamu ne tukana okuba nti ne basalako eddembe erimu muleme kwogera. Mukategeede bulungi nnyo tutambule bulungi toyise bulungi obulamu bujja tambula bugende mu maaso. Okitegeera kyekikuwemuza n'okuvuma omuntu. Abaana abato mulabire ku ma TV zino app zajja tebalaga face ya mwana muto nti bamusobeza ku TV nti obawuwa waki okwata ekifaananyi ky'omuntu omwana w'omuntu gwazadde nga amwagala omuteekeko ng'omwogerako ebigambo ebibi. Okitegeera kibi nnyo muganda wange katulaba ojja fuluma n'endoozi onaaba oyize mumusonyiwe bw'abanga yeetonze omuntu aba ategedde aveeyo ate obulamu butambule bugende mu maaso. Inshallah. This Sonko